Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, si gugwo. One. Gwa kwini wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwa bakungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa kwini wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Traffic Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolere service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Traffic Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwakka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 0772 48 5 46 oba 0754 45 89 25 Beba Traffic Phone Service Center. Why? Honey. Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Traffic Phone Service Center why babandagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abaana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga nokibuuza okola kimbu modolo mbundimo ku modolinga omanyi bigenda ne bibeerawo ne babiwaana mu byana by'abantu nti ffe twayonooneka dda kati ngenda okwonoona ngenda okutendeka ngenda kuwa bibi byokka ng'omusajja bw'ajje wange alabira ddala nga ne bw'aba kufunyemu kafiri ng'agamba nono gwe nali ntwala ng'omuntu naye omuswaswangule tonnaba ate nakakutandikako bwe naakumaliriza bwe nti okutuuka okuwunzika ng'ofuuse muswaswangule Mama Mazinga. Gasa isokulaba. Ate chinga mama. Asirika yo. Jangu. Apura moto ayange. Kiche kigenda maso. Jangu, moto bagiteka ko wano kati wansi. Leta. Nze najikolera. Teka wansi. Teka no wansi. Mama. Waji. Aja. Waji. Eje. Mama katujja. Mama, waji. Kono Nyazala wangu bwe nali nkugamba. Oyo mkyala ne bakugobaganya. Ne bannemesa amaka oyo mkyala yennemesa amako. Bamukolagana mwena oyo wakolera amakaago. Oyo mkyala mama ye Nyazala wangu. Mama kampitewo. Kati nze sikyabisobola mama wuuyo. Oyo ye mkyala oyo.
covid ne bwana abatto bamalawo abantu tebawulira ne babagamba bannange bw'oba tolina gy'olaga tuula waka beera waka obulwadde tebulina magulu mmwe mubutambuza obulwadde bw'otuula wakati waliwo bukusamba ne sanitayiza obusanitayiza naye notasobola n'ogaana okumukozesa si babantu balina embaga mwoba babatwale omuntu ne bamugamba okubanga ogenda okuyingira mu paaka nti naaba mu ngalo ogaanye bazitadde ku kalivu bakwate kozesa sanitayiza yambala masiki totambula bazeemu ab'ebijambiya sooka oveeyo entebe wano ntudde ngwamu bwogwi kati njagala kutuula awo leka kuntunuulira nga atawulira njagala tuula ontabula nno kuba nenjala ennuma wampadde kusookulya okuva ku mata kati banga ntebe baayo nze siina munnange buzibu nze yakunyonyola bubi nze siina buzibu maama omukyala tomanyi mukirizanya kuyingira mu nju muno omukyala gye yankola oyo yala tusooke tukakkane obusungu bukke tutuule wali nkunyonyola nze muntu mulungi yakunyonyola oyo omukyala tomunyonyola kye yannemesa amaka gange mama ebbanga lyonna wamanya emyaka gye namalayo okiwulira omukyala oyo simanyi kikyayagala waffe era anonye eki kikyanonye mama towuliza bintu bye nga bw'oli muntu mukulu nange ndi muntu mukulu tutuule wali nkunyonyole maama ojja kubitegeera maama tosooka kuwulira ludda lumu naluno olwange luwuliriza byayogera byagamba byenzize wano okunyonyola maama omukyala tomuwuliriza oyo omukyala Nyazala wange yampisa bubi maama buli kimu nakikugamba kikyesa kunyonyola kikyotategeera wanyinyonyola naye kakati oludda olina okubeera ku ludda n'oludda omukyala tomuwuliriza kuba buli kimu wakimanya maama tomuwuliriza nkwegayiridde maama bw'obanga gweyagera ku makya nonzala omukyala oyo tomuwuliriza kubanga yampisa bubi mu maka gange maama buli kimu okimanyi nkimanyi naye kakati nina okuwuliriza oludda n'oludda tosobola kuwulira kusala gwa kalenzi nga towulidde gwakawala naye kakati maama olyoka owuliriza olema okuwuliriza nze omwana wo owuliriza oli omukyala tuli bantu bakulu tulina okuteesa wali maama omukyala yampisa we buli kimu nakikugamba maama kiki maama lwaki owuliriza nze mwana wo nze ekindeesewa nonya eki muka mwana wange maama awuliriza bulungi ndabe munnange oba yatuzalira omwana mulenzi kyekindeesewa siza kuyomba nga nonya kuki bwe yali anfuluma teyamanya nti gali amaka gange kale sawa zino olwajjukidde nti gange mbonyebonye emyaka emeka waneeno okutuuka okwozaala omwana ono naweza emyaka 3 ndi naye mbonaabona naye maama babadde nga bafaayo wali yanonyezaawo okusooka nga yamanya nti nagenda n'olubuto kaakati tudde wali ku kabalaza tutuule twogere nga naye maama byokoze sibitegedde nze era kati ebintu byo mbivuddemu kati olinga gange oyagala kumpaayo buwi ku bintu bye nakunyonyola omukazi bye yampisaamu nvudde mu bintu byo era tobaako kyeŋŋamba kyonna n'ekimu wama mwana wange jankwasole n'ogamba omuntu omukulu olina n'envi naye ate towulira kati olwo omwana omuto omusuubira kukolaki situka vaayo ogweze ntuule oba mwamanyira bakulira nti situka oveeyo nga nkooye ndako Anna obwedde amanyi wano wali comfortable okusinga wali eri kati ate olaba na wani sebo vaayo ntuulaawo wakati wanezina entebe maze okulaba nti zisazeewo okunnumya mugongo kantuulekaawo vaayo ntuulaawo wanange I hate repeating myself vaayo banaye nebake kuba kati njagala kwebakaawo ngalamiriremukko kuba kati wentuula menyeka bumenyezi naye osusse n'emputu obozi oliwo ggwanga ki oliwo ggwanga ki okwegamba kikusoza n'okwogera tombuuza njagala kwebaka mu ntebe nkugambye njagala kwegalamirako wano banaye vaayo katotaddewo katto ngenda kwebaka kuki
terewa akattu nteekeko omutwe. Owulidde njagala kuteeka mutwe wansi. Ate kati n'omuntu n'omugamba n'asituka n'atambula n'akulekaawo. Oyagala kunfuula musiru bagambe nti omukazi yeeyogeza yekka. Teeka wali eri. Komawa, tereza ku mutwe. Kirabika mawulire gakwaga kuteerawo ntera. Teeka wano bulungi. Gwe tugambe nti gwasinga Bapale Francis abasoma amawulire. Bano abasajja balina amannya amatutu mufumbwe bati tugambe nti obasinga nnyo oyagala nnyo amawulire. Genda no bakuwa omulimu munange okolere ddala mu mawulire oba ogaagala nnyo. Gwe nano omugamba omusajja n'obeera muwanvu nga wakula muwawa tolina muna magezi yadde. Kati wadde oyagala kusoma amawulire kati gaago genda ogasome. Omuntu ayogera naawe nga tomuwuliriza wenna weese osiruwala busiruwazi. N'otabeera muna magezi soko njiriza ekyokulyanzi. Nayo TV woba ofuluma yongeza volume ompulire bye boogera. Lindako nga tonagenda. Soka jangu. Gwe jangu onkute kuwano mu mugongo. Nze ndi naive. Onkwate process by process. Yangu. Process by process. Mpola. Nkugambye kunkola nnyo. Nkugambye mpola. Nkugambye ndi naive. Kakati Process by process. Oyagala kunkuba oyagala kunkuba. Omusajja gwola iko oyagala kummanyira. Oyagala kummanyira. Katufukamira wansi wetonda. Bw'oteetonda wano ngenda kuvaawo. Ngenda kusiba ebintu byonna wano nveewo. Tosobola kumpisa amazzi, tosobola kunkuba lingi. Omuntu okugamba nti nze ndi naive nkwata process by process. Ekyo nakyo kinkubya luyi. Nasa musango okubeera naive. Bote. Ekyo kyembadde njagala. Process by process. Obadde osoma sayidi ki? Mbadde wano ku bano bamulekwa bagamba babadde ki? Bagamba ndi balumiriza nyaabwe atazaala mwana waka n'omu okwekomya ebyobugagga byabwe. Okiwulidde? Obiwulidde? Bino byokugamba bulijjo nti tuzaale nga toyagala. Kati olaba bw'ofiira wano olaba we bangoba mu maka. Lwaki toyagala kuzaala? Tuzaaliyo ejjanedde ensi libeere mu maka. Ennyumba eno ntandise n'okuwuubaala temuli mwana. Ogenda kufa bangobe mu nyumba. Saagala weekubagize. Gwe kennyini buli oyogera ebintu obyerabira. Waŋŋambye ndi gwe n'abaana w'embwa yamulya onaamugula mu ddipo. Wabula tombuuza. Ate tontiikuula. Tonkwata wava busungu. Nze nkugambye ekimu omuntu wabeera n'essente esobola okuzaala.